Ekigambo transition mu bwongo bwa President Museveni ne tekirimu kyamwe kya media n'aba opposition abali naive. Ekigambo transition okukyusa obukulembeze, ekyokukyusa obukulembeze mu bwongo bwa Museveni tekirimu. Ekyo kigambo mwe mukikozesa aba media n'abantu abatono ennyo aba opposition. Kati kankubulire cabinet ekijja bwegenda okufaanana. Ekisooka, Uganda olwaleero erina power centers 4. Sente esooka ekulemberwa Museveni ne banne bakulu banne bwe bava mu nsiko. Eyo sente ey'owakati, it is the nucleus. Erina amaanyi mangi, yeyogera ekisembayo era eri ideological. Esobola okukuba buli kiramu. Eyo sente y'amaanyi nnyo. Sente eyo erimu era y'abasajja bagezi. Eva kuba no barifrafusi yabwe mugenze mulondalonda nga muweereza mu kimunakane mu kigango kya parliament. Eyo sente nkugambye eri ideological, eri historical. Era beetegeera bulungi eyo sente emu. Sente ey'okubiri ekulemberwa omukyala first lady. It's a power center y'amaanyi nnyo. Yeweereza abaana mu bitongole ebisava nga bweyagadde. Eyo eriko eyo axis y'amaanyi nnyo era ebageiringa kinene mu gavumenti eddako. Abakozi ba gavumenti bwe boyagala okutegeera nti gyeri tunuulira the present day Pentecostalism bonna be bali mu bitongole ebisava ebitambula ku layini eyo. Sente ey'okusatu yene etula ebeera ggulu erina yesalawo investment program ya government. Yali replacing Uganda Investment Corporation. Actually it is the UDC. Bano gye bawa sente babaka parliament. Gye bawa sente etula eggulu, etula enamunkekeera. Actually national planning authority yetigatiga budget nga bwewerabye. Y'amaanyi nnyo. Ofuna bulungi. Egaba obwami era ejjako yo sente yakusatu. Sente ey'okuna yeyo n'omwana. Of course emyaka 4 bazadde bakula. Ofuna bulungi. Kakati ono omwana gwe muyita CDF ye okunyweza sente ye kyava akola PLU n'alikulutingayo bakaterekya abanajja ku Centenary Radio. Boogera abeeka ku bawulire, boogera abeesenyange bawulire, boogera abeekya namukaka babakola ki babali. Yabali kulutingira PLU ostensibly to contain them. Era PLU Kabanda mwavumira. Ofuna bulungi. N'avuma medical doctor bali omu nsinga ali mu 4th year. Yali mu 4th year nga ndi mu senior 6. Ofuna bulungi. Aba afuluma nga nyingira Makerere. I have no doubt. Namulabya from a distance, I appreciate him. Tumubuusabuusa. Naye kati bw'olanga bamu nkugane PLU kakati bw'oba okutegera sente azeezo nnya zonna zijja kubaako amannya gezifulontinga. Bw'oyagala okukkiriza era okirabe kati otunuulira. Yes. Amongi bulira Amongi babayita guyidde waani. Abo bayita baguyidde waani. Bakugamba nti omuntu guyidde waani kitegeeza nti aba mutamiivu wa ku kyalo, abeera ali ayiisizza nga bagenda banywa. Ani nga bagenda banywa bagenda okuloza ye Amongi. Okitegeera tiyakyukanga budde ye ali awo. Kugamba ate n'ekirala ye yonna sayidi agenda ewa Museveni, ewa Muhoozi, ewa Sale, ewaani kugamba ye ali awo bw'atyo muganda wange ng'era bwe yava mu FDC. Naye omwami oyo yabadde ayogera ku gavumenti ezo zentera okuyita gavumenti ennya, naye nayongerako ey'okutaano. Essaawa eno kwegamba yeeringa eriwe ya opposition ebazuzumbya ye ya Robert Kyagulanyi Ssentamu, era gye bamanyi obulungi ennyo nti erina n'eggye
eri aba foot soldiers erisirifu essaawa eno gye gwe ne b'olinoonya ejje lya abaana gwe n'oba onoonya ayambadde akakoofiira oba ayambadde ki tebaliiwo bonna basirise naye abasajja bakimanyi bulungi nnyo nti gye bali basirise busirise nti omusajja yategeka yafuna obudde n'abamanipulatinga n'ategeka ejje lye n'ategeka abantu abamukkiririzaamu mwebali era essaawa eno bali mu kusomba wano sayidi z'ebusega awo manyi kati eno sayidi z'ebuloba bulenga mwenda bulaga awo abaana baateekawo embeera nnene nnyo nga baakalangirira Museveni kakati ekitoogo ekyo kyebusega ekyo amagye gabeera omwo era abavubuka abatambula nga bagenda babayimiriza akawungeezi babayimiriza sitama wali kyolina ebikwogera kutuula wali bakwata bakyakwatira ddala naye njagala okubuulira nti ekyo nga kikyali awo kubanga okukijjanya mbadde njogera ku gye bakimanyi nti abavubuka bangi nnyo basirise tojja balaba kati nga bambadde berets tojja balaba nga bambadde zovulo naye weebali already bakimanyi bulungi nnyo nti mukama waabwe gy'ali era bakimanyi bulungi nnyo nti embeera singa esukkako ku kwekalakaasa negenda ku bikukujju abavubuka bano ate bayinza okutegeera ennyo ekyo bakimanyi yensonga kyo kiraba nti kati bali ku bwonkenke bw'amaanyi nnyo Robert Kyagulanyi Ssentamu azzaako ki naye nga bwe kugamba nti nayogera ku gavumenti ennya nenkugamba ya Museveni ne kabineti ye eri awo ne banne nenkunnyonnyola ku ya Muhoozi ate nga ye egendayo n'ewa Museveni eri eya Salimu Sale eri awo n'eya Mama Janet naye eri awo ezo gavumenti nze zita gavumenti okitegeera ze zifuga eggwanga lino era kyovula olabanga obumenyi obwannantagambwako bungi kubanga ava mu kiwayi kiri bw'akola kyakola ate bantu tebalina buyinza bumugambako naye byonna byayogedde sizza kukomentinga nnyo ku byo byonna 100% naye njagala okubabuulira ayogedde ku kigambo okuzaala nti bazadde abaki abaana balina generation ejja gye batutegekera gye basomesezza ennyo ate ye egenda kubeera nzibu nnyo kubanga bo oyinza obbalaba nga baweewe olw'ensonga nti kusoma kwabwe okukola ki biki bakoze ensobi nnyingi kati balina emiyeye oba emijiji generations za mirundi ng'esatu ze batutegekedde awo n'okusoba ze basuubira okuba nti ze zigenda okukola ki kubanga Museveni ekigambo ky'okuwaayo obuyinza ekigambo kya transition tekimuliimu yadde takirowoozanga nako era akimanyi bulungi nnyo nti bano bajja kujja balipuleesinga era mujjukira mu biseera bya covid Museveni yagamba nti bw'atunulira bizzukulu bye alaba mbi Museveni kugamba alaba nga mbi Museveni mu ebiri yali ategeeza nti ebigenda okumusikira n'okusikira abalijjawo Museveni ku birthday ya Muhoozi yalabula nga tetunnamanya na kumanya bigenda mu maaso n'atugamba nti Muhoozi tagenda kusaasira bali banguzi kitegeeza nti yali confirmation nti already yali amutegekera office ennene kuba yagamba naye Muhoozi tagenda kubasaasira okitegeera nga ffenna tukugamba ategeeza ki nti Muhoozi yajjaya naye nga okusinziira ku Muhoozi project kyali tekiwawaaza nnyo matu kuba twali tukimanyi already nti bo balungi nnyo mu kubategeka kati baagala okubategeka nti pulezidenti alina kulondebwa paalamenti ebisanja birina okukyuka ne bigenda ku myaka 7 9 awo wetukola ki wetuli muganda wange wane Uganda ebintu si byangu yadde n'akamu tulina kwesiba ezisukkira ddala era tulina kuluma n'ogwa waggulu nti bano abasajja balina kugobwa bugobwa n'amaanyi balina kugobwa bugobwa kubanga already kugambye ekyokuwaayo obuyinza ekyokukyusa obuyinza mu mirembe nga babukwasa abantu abalala abatali bo tebakirina mu ndowooza zaabwe wakiri okufiirawo
kankusiibulira wano muganda wange tusinkane mu mboozi zaffe eziddako mukama akuume